Kitalo nnyo ekya muganda waffe John Bosco Kibalama waliwo akatambi kano akalaga wa Museveni gy'aziika emirambo gy'abo abantu baba basse nga tayagala bakomewo eri bafamire zaabwe n'abenganda zaabwe era nga tukikakasiddwa nti alabika nga ne muganda waffe John Bosco Kibalama gwe tubanja butatya gwe tubanja emisana n'ekiro osanga naye ayinza okuba nga mu bantu bano mwali. Twalaba akatambi kano kakali mu bitundu eby'embalala ng'omukulu Yesete Bukabula batwala abantu emirambo gy'abantu nga baziikibwa abantu bano baziikibwa mu bitundu eby'embalala eyo naye ekitwewuunyisizza nti ate olunaku olwaleero nga bannayuganda babanja abantu baabwe bababulako nga tomanyi gye bali era nga tomanyi wa abantu baabwe gye bali nga kiraga nti abantu bano bayinza okuba mu bitundu ebyo ng'omukulu Museveni munnange gye yabateeka. Kitalo nnyo nnyo ddala. Tulabye n'omusajja ono atayagala ggwanga, tulabye n'omusajja ono eyajja olw'ebigendererwa bye, tulabye n'omusajja ono eyajja okusaanyawo, tulabye n'omusajja ono eyajja okutulugunya, tulabye n'omusajja ono eyajja okutta. Talina kirungi kyakoledde bannayuganda okuggyako okubatira abantu baabwe. Kale kwegamba history wa Museveni gwe tugamba nti omuntu aleka history naye munnange ye Museveni history gwagenda okuleka agenda kuba wakutta busi. Bannayuganda bagenda okuba nga sse, bannayuganda mikwano gyaffe, baganda baffe bagenze mu maaso n'okuba nga ajjako abatta baganda baffe ababuziddwawo, baganda baffe bakozeeko ebikolobero. Kale kwegamba oluusi ebigambo bituggwako, oluusi tubeera mu kutya, oluusi ne tunoonya kye tuyinza okukolera omusajja ono, oluusi ne tukitubula naye ng'ate munnange muganda wange agali awamu ge galuma ennyama. Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine His Excellence nga tukulembeddemu ne baganda baffe mu ddiini nga nabo batukulembeddemu era tujja kgenda mu maaso n'okubitegeera, tujja kgenda mu maaso n'okubifuna. Ate Museveni tumusuubiza nti ekigenda kukoma wano eno Uganda ya bannayuganda era bannayuganda be balina sse esembayo ku ggwanga lyabwe. Museveni bw'anaakola atya taliza mutima gwa bannayuganda gy'ali era talinaako ky'alikola okulaba nga akyusa emitima n'omyeyo gy'abannayuganda. Bannayuganda bakukuta, bannayuganda bakoowa, bannayuganda tebatokyalina kyozza, bannayuganda bakwetamwa, bannayuganda bakufu, bannayuganda bakoowa obutemu bwo, bannayuganda bakoowa obusibu obugenze maaso n'okubakolako. Naye nga Mukama waatalya nguzi one day one time era obujulizi buvaayo era abantu ne bategeera ebigambo ne babyogera, buli kimu tukikoze naye naawe togenda kubeera bulungi. Bino bikole naye ng'okimanya naawe akaseera ko kagenda kujja, nawe lugenda kukya nga akaseera ko katuuse. Gwe kanulaga amaaso gakubeere ng'ag'ensolima. Mu bannayuganda abennyamidde oba abaalibwamu olukwe oba abali disappointed, mwabo siriimu. Totally disappointed. I'm not. By this regime? Bino bye nabagamba ku lunaku Mwai Museveni lwe yalayira. Benzijukira twaliwa Mukodomi mu linnya wale, Mukodomi Nyombe yaliwo, bwapaba baagalwa kubona essimu bagambe nti nnimba. Nabagamba oyo temumuwulidde alayidde. Tebaagamba nti Amini yali mubi, nti Obote yali mubi. Oh no, mugenda kumulaba. Agenda kuba mubi nnyo okusinga bali. Amaloboozi ogakuli. Yes. Kati ate ebyo bikyali bituuza. Ebyo bikyali bituuza. President Museveni kati ate mu kwagala obuyinza asinga bwe yabwagala nga luli mu 1995. Tugenda mu kulonda. Atakulekera tomulekera. Ennyanja ekuttomba buumira. Ekitabantu ekigenda okubeera mu 2024-2025 nga kiva kuki? Ku kuwakanyizibwa kwa Mwami Museveni. Obuyinza tubwagala. Akalulu tugenda kayingiramu obuyinza tubwagala mu ddembe. Munaasobola okuwangula Mwami Museveni nga muyita mu twamuwangula dda. Era Mwami Museveni naye akimanyi is the legal president of Uganda and we have a legitimate president. Akimanyi. Akimanyi ekyo. Gwe wali olabeko President Museveni nga yeetadde mu kasanduuke bwe yali akyali legitimate ng'atambulira mu kasanduuke. Kati tayogerera mu kasanduuke. Atya COVID. Bulwadde nakugamba nti President COVID yazirwa leero.
President Museveni oba tumanyi kasanduka yakatandikidde atya bulwadde kumukwata bo atya nnyo bulwadde naddala covid so ate ngo kimanyi covid atya nnyo abakadde so nze ekyo kyenkugambye ekitta abantu ekijja maaso kinene. President Museveni ayagala obuyinza okusinga lwe yabwagala nga mu 1985 kati wali kati bayinza okuleeta MK ebyo byonna mmwe mubiraba naye nze nkubuulidde nalule bali nabagamba ekyali kijja naye kati President Museveni ayagala nnyo obuyinza okusinga lwe yabwagala nga mu 1985 abwetaaga nnyo n'ababwagala naffe ate tubwagala nnyo okununula eggwanga lino eggwanga lifa lisaanawo system y'entambula esinga okuba ennungi ya gaali ya mukka yasangawo eggaali yaffe ekyaliwo oluguudo lwennyini lukyaliwo oba ebiyumba byamulema byanimulemi olw'eggaali y'omukka lwolukyaliwo mawanga ga Uganda Kenya Tanzania bagenda kukola East African Standard gauge railway. Tanzania ina railway yayo, Kenya ina railway yayo. Oyagala kugamba ki nti bagenda kukola anti Uganda tenatandika newakubadde batongoleza munyonyo enteekateeka naffe tetunatandika vaku by'okutandika nkubuuza olwaliwo lwe mwasangawo luliwa kintu kyangu nnyo kakati bino amaloboozi gemuva okukuba ebyo kyembambagamba nti bikyali bituuza eddembe ly'obuntu nabimenye eddembe ly'obuntu Sam n'abampuliriza abantu tukyalinamu okuboolagana tetunnaba kutandika kutunuulira bannayuganda nga bantu bannaffe buli omu atunuulira munnayuganda nga omulabe we abantu ab'omu nsonda emu eya Uganda bwe batunuulira ab'ensonda endala babalabanga bintuntu bano abasajja bwe batunuulira abantu abatali baabwe babalabanga bintuntu omanyi kibayita ekikooko ekikooko oba amakooko nani sikamati yamanyi ku Lunyankole ekikooko kyeki badde obuuza kati obuuza nze ekintu ky'Olunyankole kati kayiira lwaki onswaza ku muzindalo obadde amanyi obuuza nakyaluganda kati nze ndi Munyankole ombuuza ekikookoze kati kiba kisolo kiba ekisolo eriwo bwempulira nkayiira ompisiza eriwo bempulira nga bagamba abantu bannaabwe nti abo bakooko ebyo n'ebikooko nti ebyo n'ebikooko ebyo bisolo kinabadde nkugamba kati nze sibimanyi by'oŋŋamba ebyo kakati bw'oba ng'olina omuntu alina olulimi olwogera bwe lutyo ntagalidde mu makooko bw'oba ng'olina omuntu alina olulimi olwogera bwe lutyo kubanga bwe gaba amakooko mangi nendooza ntegeeza kikooko ekimu ekikooko kyakalitunzi makooko gakalitunzi so oli mu lulimi olwo n'agamba nti abo bakooko ebyo n'ebikooko ekikooko nankiwe akati ngo oyo omusuubira nti akutegeera nti nawe oli muntu kakati bw'oba oyogera ku ddembe ly'obuntu aba amanyi bali takutegeera nga iwe n'ekikooko olwekyo nti bw'otunuulira eddembe ly'obuntu nze ntambula n'engenda ebulaayo yes abazungu baba nga bawogera ku ddembe ly'obuntu bakulaga nga lirimu kalaasi lirimu emitendera lirimu kalaasi bwe bawogera ku ddembe ly'obuntu baba boogera ku ddembe ly'abazungu babogera ku ly'abazungu abafirika abo si kikulu nnyo si kikulu kyenvudde gamba nti omuntu bw'abeera mu nsonda eyiye n'ababe ye alowooza
nti abo be balina eddembe abalala tebalina bali mu nsonda endala. Oli kyava asinzira mu nsonda endala naga nti abo n'abakooko. Ate wajwa kinawuliraga ekifiire ate kiki? Omusiru. Ye muntu omusiru? Nti ekyo n'ekifiire? Nga bavuma bubi. So eddembe ly'obuntu bwe ntyo bwe nkugamba ekyandibadde ekituufu twandibadde nga twenkana ffenna ng'abaana b'abantu. Kubanga Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Ate bwe yali atonda omuntu ayinza kugamba nti nze nga ndi muddugavu oli nga wali mweru. Bwe yali atonda ebintu ebirala singa osoma bulungi Bayibuli yalagiranga yekka ng'alyoko wabeewo kino wabeewo kino ne kiba wabeewo kino ne kiba. Yali yekka. Bwe yatuuka okukola omuntu akoowoola banne abange mujje tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Bwe yatuuka ku muntu teyakola yekka. Kyova olaba nti abantu tuli bangi tuli mu ndabika ey'enjawulo olw'okubanga yakoowoola banne ne batukola mu kifaananyi kyabwe. Si kyomu tiyagala nti mukole mu kifaananyi kyange nedda nti baakole beeru bokka. Kitegeezaawo naye yali ku ddembe ly'obuntu yali muyitirivu. Yes. Kyali kya kitiibwa nnyo. Naye tuzze mu mbeera ekisinza okuleeta okutyoboola eddembe ly'obuntu kyekisi. Bwe buyinza buno obulwanire. Faba NUP kye tuva tukivumirira. Buli alwana afuuka kabaka. Kasita mujja mbuyinza nga mukozesa mundu. Nedda musobola okujja kati nga President Museveni yajja ne mundu naye oluvannyuma n'assaawo okulonda. Wali omulonzeeko. Naye President Museveni otutumumanyi bulungi. Naye olwaliwo mbuuzi. President Museveni yakwata akalulu. N'atubuuza bannayuganda. Kanno. Akapapula obupapula. Yakayita atya? Akapapula obupapula. Kayinza okunzija mbuyinza? Akapapulo. Gwe n'olwokulaba nti wamulonze? Omwami eriwo kiba kisolo. Kiba ekisolo. Eriwo bwe mpulira. Nkayira ompisiza bwe. Eriwo bwe mpulira. Nga bagamba abantu bannaabwe nti abo bakooko. Ebyo n'ebikooko. Nti ebyo n'ebikooko. Ebyo bisolo. Kinabadde nkugamba. Kati nze sibimanyi by'oŋŋamba ebyo. Kakati bw'oba ng'olina omuntu alina olulimi olwogera bwe lutyo. Ntagalidde mu makooko. Bw'oba ng'olina omuntu alina olulimi olwogera bwe lutyo. Kubanga bwe gaba amakooko mangi. Nendooza ategeeza kikooko ekimu. Ekikooko ky'akalitunzi. Makooko g'akalitunzi. So oli mu lulimi olwo n'agamba nti abo bakooko. Ebyo n'ebikooko. Oli ekikooko nankiwe. Kati oyo omusuubira nti akutegeera nti nawe oli muntu. Kakati bw'oba oyogera ku ddembe ly'obuntu aba amanyi bali. Takutegeera nga. Iwe n'ekikooko. Olwekyo nti bw'otunuulira eddembe ly'obuntu nze ntambula n'engenda e Bulaaya. Yes. Abazungu baba nga bawogera ku ddembe ly'obuntu bakulaga nga lirimu kalaasi. Lirimu emitendera. Lirimu kalaasi. Bwe bawogera ku ddembe ly'obuntu baba boogera ku ddembe ly'abazungu. Baabogera ku ly'abazungu. Abafirika abo si kikulu nnyo. Si kikulu. Kyanvudde gamba nti omuntu bw'abeera mu nsonda eyiye n'ababe ye alowooza nti abo be balina eddembe abalala tebalina bali mu nsonda endala. Oli kyava asinzira mu nsonda endala naga nti abo n'abakooko. Ate wajwa kinawuliraga ekifiire ate kiki? Omusiru. Ye muntu omusiru? Nti ekyo n'ekifiire? Nga bavuma bubi. So eddembe ly'obuntu bwe ntyo bwe nkugamba ekyandibadde ekituufu twandibadde nga twenkana ffenna ng'abaana b'abantu.
kubanga Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Ate bwe yali atonda omuntu ayinza kugamba nti nze nga ndi muddugavu olinga wali mweru. Bwe yali atonda ebintu ebirala singa osoma bulungi Bayibuli yalagiranga yekka ng'alyogo wabeewo kino wabeewo kino ne kiba wabeewo kino ne kiba. Yali yekka bwe yatuuka okukola omuntu akoowoola banne abange mujje tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Bwe yatuuka ku muntu teyakola yekka. Kyova olaba nti abantu tuli bangi tuli mu ndabika ey'enjawulo olw'okubanga yakoowoola banne ne batukola mu kifaananyi kyabwe. Si kyomu tiyagala nti mukole mu kifaananyi kyange nedda ntibakole beeru bokka. Kitegeezaawo naye yali ku ddembe ly'obuntu yali muyitirivu. Kyali kya kitiibwa nnyo. Naye tuzze mu mbeera ekisinza okuleeta okutyoboola eddembe ly'obuntu kyekisi. Bwe buyinza buno obulwanire. Fe aba NUP kye tuva tukivumirira. Buli alwana afuuka kabaka. Kasita mujja muyinza nga mukozesa mundu. Nedda musobola okujja kati nga President Museveni yajja n'emmundu naye oluvannyuma n'assaawo okulonda. Wali omulonzeeko? President Museveni tumumanyi bulungi. Naye olwaliwo mbuuzi. President Museveni yakwata akalulu n'atubuuza bannayuganda kanno akapapula obupapula. Yakayita atya? Akapapula obupapula kayinza okunzija mbuyinza akapapulo. Gwe n'olwokwama tiwamulonze. Omwami alangirira obululu ne bamubuuza kiwange ozifuna otya atya nange ndabirabi n'internet teriiko. Tonda ebintu ebirala singa osoma bulungi Bayibuli yalagiranga yekka ng'alyogo wabeewo kino wabeewo kino ne kiba wabeewo kino ne kiba. Yali yekka. Bwe yatuuka okukola omuntu akoowoola banne abange mujje tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Bwe yatuuka ku muntu teyakola yekka. Kyova olaba nti abantu tuli bangi tuli mu ndabika ey'enjawulo olw'okubanga yakoowoola banne ne batukola mu kifaananyi kyabwe. Si kyomu tiyagala nti mukole mu kifaananyi kyange nedda ntibakole beeru bokka. Kitegeezaawo naye yali ku ddembe ly'obuntu yali muyitirivu. Kyali kya kitiibwa nnyo. Naye tuzze mu mbeera ekisinza okuleeta okutyoboola eddembe ly'obuntu kyekisi. Bwe buyinza buno obulwanire. Webale nnyo mukama waffe n'ebigambo ebirungi ebyo by'otuwadde ebirimu amagezi ebirimu ensa ebiraga obubbi obutugumbuzi obumenyi bw'amateeka obunnanfuusi effugabbi kwegamba na buli kyamu kyonna Mwami Museveni kyakoze ku bannayuganda. Yasaite Bukabula kyagenze mu maaso ng'okola ku bannayuganda era n'ebikolobero eby'enjawulo byatukozeeko ebyettima oluusi ebitasaana bitasaana kwogerako bitasaana kugamba nti oba ki. Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu and His Excellency mukama waffe tukusaba ne tukwebaza nti webale kujja kulaga musajja ono ebikolwa ebyettima byatuyinako obutugumbuzi bwakoze ku bannayuganda enkwe buli kimu ekikyamu kye tuyinza okwogerako omukulu Yasaite Bukabulwa agenze mu maaso n'ekikola naye ffe tuli bagumu tuwande one time mukama alituwulira alitusembeza alituggyako ekizibu kino alikitwala wala kiriva mu bulamu bwaffe kiriva mu maanyi gaffe era tulikyesammula. Bannayuganda tuliddamu ne tufuna essanyu tuliddamu ne tufuna okuganja n'okwagala tuliddamu ne tufuna ne tuba ekyenjawulo tuliddamu ne tutambula okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Eno Uganda y'abannayuganda era bannayuganda be balina sse esembayo ku ggwanga lyaffe. Sooka litwala okwebaza kuno tutwala n'obuli kimu ne tugamba nti Mukama Katonda atalekerera era Mukama Katonda
atwala mu maaso tumusaba tumugambe nti alutaasa olumbe lwe alutwale eyo gye yalujja olwo Uganda eddemu etambule bannayuganda tufune ku ssanyu bannayuganda tubeeko ekyenjawulo.